Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukulaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kitugumu yabadde wezeza millimeters 30 ate yo mu Tororo zabadde ziweze millimeters 11.5. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde bwa kinnyikagobe nga n'awamu enkuba ebadde etonnya. So nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusimba mu masekati ga ssemazinga wa Africa omunga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe ekireetedde enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe akasana okukeera okwaka olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti enkuba ejja kukeera kutonnya. Embeera eno esuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira nti nno ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi wajja kubeerayo oluwandaggirize okuggyako ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale gye tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa mukalyo era ng'ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 28. Ate olwo yo mu Kotido tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 30. Byo ebitundu ebyo ebiri mu Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Bwe tutunulirako ku bibuga ebiri ebunaayira tulaba ekibuga nga Lagos awamu ne Sydney tusuubirayo enkuba okutonya kyokka nga eneetonnya mu Lagos ejja kubeera nga erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Yo mu Moscow ebbugumu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 6. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde awamu ne UBC TV.